Mbadde ku motoka waggulu era nga ndi waggulu ku miti egyo nekanze nabake naye mbadde neebase n'okwebaka nga sibitegeera naye ngenza okuwulira ng'emmotoka ekolaki bagikuba nenzikirira nkomye okutegeera nga ndi ku ttaka ekitegeera mukama wange emmotoka yaffe obuzibu bwefunye eweddewo bagitomedde yonna eweddewo
Kubanza okudda. Mbale sibite. Baba nabaddeko. Yogerako. Akira. Buvudde ku duleva wa bus. Speed ebadde nyingi nnyo ate nga alabika adde yeebase. Ate ndowooza n'ababadde avuga babadde beebase. Yavudde n'akola ki n'atukoona emabega wali. Akonye mabega takonye mu maaso kuba ffenna tubali tuva ku kkubo eri limu nga tutambula n'atukuba akabina wali. Basi ekoseddwa mu maaso yonna eyiseemu kuba atomedde emiti giri egiyitamu mu maaso. Abantu ababaddemu munda era simanyi abamu n'okuwona tebakoze eki tebawonye. Gibafumise abakoseddwa baba batutte mu malwaliro. Kagamba kale akasiitaano kabadde k'amaanyi nnyo nga wookitegeera. Ate n'ekyokubiri owa baasi oyinza okuba nga wavuze dda abakulu ba baasi babeeremu badweva babiri. Ono bw'akoowa walaba ng'akooye okwebaka ng'ate omulala akwata naye agivuga n'agijja ekisolo n'agireeta ng'ayagala okutuuka ssaawa 2 naye nga ayisa buyisa ekivaamu bantu baffe kufiirwa bulamu. N'olwekyo nsaba abavuga ebidduka naddala aba baasi mulabe abantu abavuga emmotoka entono oba piki oba mmotoka tinabo ku luguudo balinako obuvunaanyizibwa. Emisinde ababasi bayisa ne batalina kuyisika. Ababasi jasi bakendeze ku speed bwe buzibu bokka. Bali badde batambula bulungi naye emisinde oba kimama si kimama naye emisinde bavuga mingi kyekyo. Nze Bukenya Musa ow'Omuggo nga ndi mukulembeze mu Pigi Town Council. Tufunye enjega ku makya ga leero oluvannyuma lw'emmoroka ebadde etisse emiti okubeera ng'ebadde ku lusozi neeyagala okudda emabega. Emiti negifumita abadde mu baasi era abamu baba tutte bali mu mbeera mbi ddala. Naye ng'ekizibu kiva ku nsonga nga 3 ng'ensonga esooka gye tusinga okuyayaanira buli kaseera ey'okwanguya oluguudo lwa expressway Busega Mpigi kubanga traffic jam asusse obungi mu Mpigi. Baasi yagadde okwagala okuyisa automatically inaggwa mu miti kuba gibadde gisaasanye mu mmotoka weegiti. Ensonga ey'okubiri ereeta traffic jam ey'okubeera nti oluguudo lufunda. Tusaba gavumenti weba ekola enguudo tukolere enguudo amazima danga zisaanidde. Olw'ensonga gavumenti ekola oluguudo nga lwe luyisa ambulance, lwe luyisa abakungu, lwe luyisa boda, lwe luyisa taxi, lwe luyisa ab'ebigere. Kati oluguudo luba nga lufunda kireetera obuzibu okubeera nga accident zikola ki zisukka obungi. Ensonga ey'okubiri gye tusaba gavumenti etuyambemu evaako accident ku nguudo mwe muli abavuga drone ezo gye bayita taxi ezo ze drone zidduka nnyo kyokka ate bazikola nga mmotoka mpewu ziwowuka kati ekolamu ensobi katono nnyo begenda kukola accident. Mmotoka ez'okubiri ezikola accident abavuga obubi be bavuga zibayita sino truck abo kwoteeka n'ababodaboda baganda baffe kati bavuga mu mbeera etanyuma. Kati n'owa baasi aba yeewulira eryanyi nti mmotoka avuga nnene ali waggulu eri akamotoka kagenda okuyisa katono owa bodaboda amulaba nga nkoko kati baleeta embeera okuba nti ye waaba ayisa tafaayo kulaba ki nti oluguudo lufunda. Tusaba ebintu ebisatu: ogaziya oluguudo, abavugisa ekimama n'okwanguya oluguudo lwaffe lwa Mpigi expressway Busega lubeere nga luggwa mu budde. Accident zijja kuba zikola ki
zikendeera naddala ku luguudo lwaffe lwa Mpigi Masaka Road.